Olunaku olwaleero lwanjawulo muko press conference zetutera okukuba tubeera n'obukulembeze obw'enjawulo ababaka abameeya abakansala ne batubbi ki naye eno yanjawulo muko nga mulaba abakulembeze tuli batono nnyo ng'abantu abasinga basuubuzi batembeeyi olw'ensonga ezigenda mu maaso mu kibuga tugamba nti nabo bafune platform okwogera ku nsonga ezibaluma ebibanyigiriza. Okusookera ddala tuvumirira effujjo lye twalabye erikolebwa ku basuubuzi olunaku lw'eggulo abadde beekalakaasa mu mirembe nga bali basoose ne bagamba katuggalewo amaduuka gaffe ogutali musango dduuka lirye yasasula renti n'ebirala nagaakanzigalewo ne bakwata firimbi ne bafuuwa kuba bulijjo batera okugamba nti kakati mugenda simanya mu kkubo ne muziba amakubo ne mukyankalanya amamotoka trafiki naki bano bagambye katuyimirire ku maduuka gaffe okusookera ddala tugaggale tufuuwe ne firimbi ogwo nagwo ne gufuuka musango ng'ate bagamba tulina obulumi tulina ensonga ez'essimba ze twagala zikolebweko kyannaku nti ate mu kifo ky'okubawuliriza mu kifo ky'okukola ku nsonga zaabwe bagaya bano tubayoole ne babakubakuba ne babakolako effujjo erya buli kika. Obukulembeze bwonna bulina kuwuliriza nsonga ziruma bantu. Bw'obakolako effujjo n'obateekako ekibuli nga kye twalabye ekiwundu kiyinza ate okusamba eddagala ensonga ziba tezigonjooleddwa kubanga bagambye ffe twagala ensonga zaffe muziwulirize era muzigonjoole. Ensonga abasuubuzi ze boogerako za musolo ogwekanamye. Omusolo buli ggwanga abantu bawa omusolo era ne wano omusolo gulina okuweebwa naye waliwo ensonga ezitatambula bulungi ezimu tuzze tuzoogerako eyo ne mu paalamenti. Tuzze twogera ku nsonga ez'omusolo mu paalamenti eyo obwenkanya tebuliiwo. Tulina abantu wano abatasasula musolo kati bano aba exportinga gold zaabu tebasasula musolo. Lwaki? Kubanga abanene be bali mu bizinesi eyo bo tebasasula musolo. Kati abasuubuzi bagamba ffe abatunda obuntu obutonotono lwaki mututeekako omusolo omunene nnyo ate nga waliwo abatasasula musolo ate nga bannayuganda nabo ate nga bo bafuna ne ssente empitirivu. Lwaki tewaliwo bwenkanya ku nsonga ez'omusolo? Ekirala waliwo abantu bo be bagirako ddala omusolo tax waivers tax holidays n'ebirala tuzze tugamba naye musalawo mutya nti kaakati ono noono ye katumuggyeko omusolo kampuni ez'abanene abalina akakwate ku gavumenti abo bo bajja babasonyiwa omusolo anti omuntu ono simanya alina looni ennene katumusonyiwa omusolo kumala ebbanga lino lyonna lyonna anti nnyini kampuni yalwalamukko katumusonyiwa omusolo. Ebintu ebyo biruma abantu kuba omuntu wa bulijjo yo aba alaba lonyindako nze bizinesi yange gye nnina ntono nsasula omusolo ogwa waggulu ennyo naye ate waliwo abanene abatokwatibwako. Ensonga zino zonna tulina okuzigonjoola n'engeri abantu bano gye tubagendamu kubasolozaamu omusolo effujjo eribakolebwako eriteetaagisa. Gavumenti of course mu mwaka guno buli mwaka gutugendamu nga gwa kalulu mugenda mulaba omusolo ne gweyongeramu n'effujjo ne lyeyongeramu kubanga baba beetaaga ssente ez'akalulu kubanga of course ze bakozesa okugulirira abantu n'ebirala byonna byonna ssente baba zeetaagira ddala oba oli awo kyovudula wakati bagamba abasuubuzi katubasaleko ssente ezo zonna zirina okuvaayo. N'ekirala abasuubuzi kye beebuuza omusolo ogwa waggulu ennyo gwe basasula obuweereza buliwa? Omusuubuzi oyo bw'anaalwala tajja kgenda mu ddwaliro lya gavumenti kuba teri ddagala alina okgenda mu private ate yeesasulire. Omwana we bw'atuuka okusoma tajja mutwala mu lya gavumenti kubanga teri buyigirize butegerekeka alina okgenda mu lya private era asasule. Enguudo ze bayisaako amamotoka gaabwe basiiba mu magaragi. Kati omuntu oyo oba omukaluubiriza nnyo kubanga n'omusolo gw'asasula gwe yalifunyeemu obuweereza tebuvaayo. Kati ensonga zino zonna tulina zitunuulira ng'abakulembeze. Nawulidde nti olunaku olwaleero bagenda kusinkana Oweekitiibwa Nabbanja
simanyi oba Nabbanja anaabeera ne solutions mukazi wattu, kubanga obuzibu bwe tulina mu ggwanga lino nti obuyinza bwasigazibwa omuntu omu. Kakati bano bannabbanja baani abalala abo bonna bapakasi bajja gendawo wali bagala tujja bikolako naye nga ne byayogerako tabitegeera era nga naye tabiinaamu ssuubi. Katusuubire nti abakulembeze b'abasuubuzi bwe banaagendayo eyo aye tebajja babuzaabuza babe ku nsonga ez'essimba, kuba tuze tubiraba. Twali wano nga twogerera abasomesa nga tugamba abasomesa ba arts nabo omusaala gwongezebwe nga bannaabwe abalala, naye baayita abakulembeze baabwe ne babatuuza eyo ne babakkakkanya ne babivaako. Kati obwenkanya tebabufuna kubanga abakulembeze babateeka mu kafubo wali etumanyi kikyatuukawo. Katusuubize nti abasuubuzi mujja sigala nga mulembeddeko ku nsonga zino kubanga nsonga nkulu, walina okubeerawo obwenkanya. Bainvesita bamusigansimbi nga bwe tubayita Abachina baani bajja wano ne babawa ettaka lya bwereere ne bajjako omusolo okumala emyaka. Ensangi zino babawo ne ssente mubiwulira bapineti baani. Naye ate abantu abo abajjanga bamusigansimbi gye biggweera nga ne mafactory gye bakolera ebintu bino bavuddeyo, kati nabo bali ku street beetabe ne bannayuganda bano abatunda akamu akamu, kati ne bainvesita nabo bali mu kutunda kamu kamu. Kati abantu bagamba naye bano bamusigansimbi kika ki? Nti kati n'omuntu wa bulijjo ali mu retail bamulumbyeyo. Ensonga zino nazo tulina ozitunuulira. Abantu ab'amawanga amalala tubaaniriza wano e Uganda. Uganda tulina buzibu, twaniriza buli muntu wa buli kika. N'ensonga zino tuzitereeze. Kubanga amawanga amalala balina engeri gye batereezaamu ikonomi zaabwe. Ffe wano tulinga abatabifiirako ddala. Abantu ba bulijjo ne batambulira mu bulumi. Tulina okuzitereeza ensonga zino. Sebo tukwebaza. Webale kuba musajja atya Katonda ate musajja awa abantu aba buli kika n'abantu ba bulijjo ekitiibwa. Tukwebaza nnyo. Tulinamu nnyo n'essuubi nnyo nno ddala. Okay, de mukisa ososola Tango numu mukisa kwa jaja fe Ibrahim kutalina buyinike mulinye lisinga amanyi lya Yesu. Amin. Atanyiganyige.